Bannaddiini bateeredde ababaka ba Palamenti Akaka be bagamba nti basaasaanya ssente y'omusolo opitirivu nga bateesa ku mateeka ge bagamba nti tegasaanidde ng'agamu ku go n'ebitabo ebitukuvu Katonda yennyini yagagaana. Babyogeredde mu kuziika Janet Band Ssemuwemba e Buyala akoledde nnyo eddiini ey'Obukristaayo. Ebikumi n'ebikumi by'abantu beetabye mu kuziika Janet Band Ssemuwemba Buyala mu Mpigi akoleredde nnyo Obukristaayo. Omugenzi yabadde azaala Ruth Namyalo muka Joseph Wasa Sekito nannyini katale k'emicomo akaalu ka Road Toll ku luguudo lwa Kampala Masaka. Bannaddiini basinzidde eno ne batabukira abakungu mu gavumenti be balumiriza okuba n'omulugube ne batuuka n'okubikkirira obubbi n'ababbi. Era waliwo abasembera ddala ababbi mu ggwanga lino ng'abasembera ddala Bwana mukulu wa Villa Maria Kalungu Father Michael Sewakiranga akalaatidde ababaka n'abantu bonna obutawugulwa ebiriwo mu nsi naye banywere ku nnono y'amaka. Entereeza y'obufumbo Katonda gye yassaawo Bukedde mu matandika g'ensi tuteekwa okwongera okugitegeeza abantu ab'omulembe guno. Saabadinkoni w'e Kabungo mu Kalungu Venerable Christopher Osakafeero abasaasidde olw'ebyo balaba n'amaaso ne bibawulira n'amatu n'abasaba banyweze okukkiriza kwabwe. Ekitubonyabonya kwe kutunuulira ebigambo bino eby'ensi ebiggwawo. Nja kubasaba amaaso gaffe tugajje ku bigambo ebyo tunuulire Katonda. Kafeera yatulidde n'ababikkirira obubbi n'ababbi nti tebeetantalanga kutonera Katonda ssente ze babbye. Omuntu n'afuna obuvunaanyizibwa n'abukwasibwa ne bagamba nti agudde mu bintu. Muleete ensimbi zammwe mu kkanisa naye bw'omanyanga nti ensimbi nzibe toleetanga ewaffe. Saabadinkoni w'Embaale Mpigi Reverend Samuel Masembe Kalule asaasidde ab'e Kasaka mu Gomba olw'ekimotoka ekyatomedde abaana bana ne bafa ku Lwokubiri. Ebyo byonna abooluganda tulina kusaba Mukama ayogere okuyimirira. Namwandu Ssemuwemba asiimiddwa olw'okuteekateeka ebyapa n'ebikozesebwa mu lutalo lwa NRA kyokka bwe lwaggwa n'atabyekomya. Mu lutalo omwali ebyapa bibiri ebibbo ebikozesebwa mu kuweereza n'ebintu bingi bwesigwa ate mazima. Y'omu ku babadde bazimba ekkanisa yaabwe eya St. Peters Buyala. Abaka okuli Joseph Sewungo owa Kalungu West ne Francis Katabaazo owa Kalungu East bagumiza bannaddiini ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ffe ng'ababaka ba Palamenti tukuwa obweyamu. Tewali kufe ffenna agenda bbali amulukwe. Tujja kuyisa ensonga nga bwe musitugambye. So kati n'olwekyo famire tugiteekeko nnyo omulaka tulabe nga tuzaala abaana abatabonyebonye eggwanga. Amyuka RDC Kalungu Maria Mugisha akubiriza bannayuganda okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ng'eya ssente z'emiruka. Bwe tuddayo mu disitulikiti zaffe ne tuddayo mu saabukawunti zaffe katuwulirize gurupusi ebibiina by'abakyala ebibiina by'abavubuka abalina ge beekoleddeko abalina getani kufaamu. Omukuwaswa Sekitto n'omukyala be bazza bonna abalinnyiddde mu musaayi. Njagala okwebaza ennyo ababuulizi ababadde eno be tusinkanye. Maama waffe abadde wa mugaso nnyo gye tuli. Senna buli abaagala alina yakusakidde eggulu ino. Ziweze 11 zakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi tukyagendera ddala maaso n'amawulire aga Bukedde katusooke tunywemu ku lwendo lw'amazzi nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Bwe tukomawo mugabo Bukedde. Ensiitaano y'abakirimaanyi Slovakia ewadde Ukraine ennyonyi ekika kya MiG beng'ange Russia.